Twegatta ku munaffe Robert Mutebi ne baatuwadde biri tweyanza nnyo bannaffe okuba nti mwatubeereddewo mu bitundu byeyo katulaba ate Omoro akedde atya enkyaleero wannengira bwe bali wayinza okubeera mu ggulu waliwo kakoransi awo katulage entambula y'ebidduka n'embeera ate bwekedde mu bitundu eby'omumama tukwadde ekyaganya akadde kano obeere ng'otulambuza n'otutwala mu maaso mu bitundu byeyo ate yo wakedde watya enkyaleero. Ya mbalamusiza nnyo nnyini ddala bali mu studio abagenda maaso n'okuweereza leero tusazeewo tusooke tubaweeko ebitundu ebyetoolodde Omoro nga bwe bitambula nga bwe bifaanana nga bwe bikedde embeera eri etya erudde eno kubanga olunaku olw'eggulo twakedde ne tubalaga Omoro yo nga bwe yakedde n'olunaku lwonna twalumazeeko nga tuli mu Omoro mu kitundu ekimanyiddwa nga Rarogi nga tubalaga embeera nga bweri naye ate bino ebitundu nga ggulu ebiddirira Omoro bifaanana bitya embeera eri etya mwana wattu gwe agenda maaso n'okundaba nammwe abali mu studio oyinza okwewoonya nti Omoro district yali kawunti emu ku counties ezikola district ey'eggulu naye bano ab'eggulu wano we tuli bw'obuuza abantu 10 ku bantu 10 bantu nga babiri be bayinza okugamba nti ebyokufa kwa Jacob Oulanya babimanyi naye ate babitutte nnyo nga nsonga ate tumanyi lwaki nnyo newandibaawo oba oliawo ka history akatakwatagana wakati weno ate neeri kubanga wana abantu bali ku byabwe bwe babuuza ebya Oulanya ate nno ekyewuunyisa bamanyi nnyo okufa kwa Rokech okusinga okufa kwa Jacob Oulanya oba bagoberera nnyo okufa kwa afande General Rokech okusinga bwe bagoberedde ate kuno sinnamanya nsonga lwaki naye we naaviira eno nja kuba nkitegedde lwaki wandibanga waliwo ekitali kituufu kubanga we twatuukira wano nga tugenda mu kuziika Rokech walabanga Rokech walako eri padel naye nga walabanga abantu baali touched nnyo bw'okikwasaganya oba bw'okomparinga ne bwe kiri wano eggulu wetukedde enkya ya leero kirabika nti waliwo ekitali kituufu wakati wa counties zino ebbiri n'engeri county ey'Omoro gye yagibwa ku zino ezaali zikola ggulu district negenda maaso n'okulabika nti etemebwamu naye nga ekiri wano kyekyo abantu olwaleero tusuubira nti bagenda kujja bangi nnyo nnyini ddala naye nga sinatuuka ku bantu abagenda okujja abangi ennyo ennyini ddala eri Omoro gye twolekera ssaawa zino njagala okubategeeza ekintu kimu nti Ssente eziwawaaza bannayuganda amatu gavumenti ze yateekawo ku kuziika late speaker oba former speaker wa parliament oyinza okugamba nti eno mu Omoro banna Omoro tebannazifiiringa bw'ogenda Omoro akasente ako kewandirowoozeza nti akamu kayinza okubanga kandibadde kasaasaniramu banna Omoro kabadde kalabika tekannatuukamu naye ate n'enteekateeka n'entegeka y'ebintu olaba nti erimumu ebirumiramuko katono mu mbeera emu oba endala tunuulira kati ku ngeri gye bategekamu ebyokulya olunaku olw'ekiro twabadde eyo nga tutunuulira abantu balaajana bulaajanyi okulabika nti bafuna ku k'okulya ng'abantu balaajana bulaajanyi ku sipooti emu babadde bagaba ebyokulya abantu nga 15 basimbye layini emmere gye baagabye yabadde abantu kumpi nga 10 bokka ne twewuunya lwaki kyabadde bwe kityo olaba nti mukyalimu ebirumira akasente ako tekannannyikira nga bwe nkugambye tetunnamanya oba ba service providers batannawa bulungi ssente za kutegeka bintu bimala obaki naye ebibuuzo bikyali bingi tujja kukola accountability ng'abamawulire kikyakoze eki kikyagenzeewa ekyokubiri ekirumira kyennalayo mu nteekateeka ey'omukolo ogwa biliyoni za ssente yengeri ekifo Jacob Oulanya waabeera bwe kyalabiseemu naddala mu budde obw'ekiro anti tubadde tulowooza nti ssente zino ezaateekebwa mu ba service providers abangi abaaweebwa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo zandibadde zigguka mu kifo ne zikola ebyetaagisa naye eggulo ekiro wa Jacob Oulanya gwe gwasuze maka ag'abazadde be ne makage olabira ddala nga yabadde nzikiza njereere nga ogyeko obubbalubu obutonotono obwabadde ku mayumba abiri agaliwo ekifo kyonna kubanga jjukira kiringa kibira abaazi bateekamu emiti mingi wabadde nzikiza ng'osobola n'okutomera muntu munno ng'otambula kati ebibuuzo ne bijja bingi ng'abantu beebuuza nti lwaki ba service providers tebasobodde kukonekitinga mataala ne gatambula mu ekifo ne kibeeramu kolayiti mu budde bw'ekiro kubanga enzikiza yabadde y'amaanyi nnyo nnyini ddala abantu beebuuza nti batugamba tujja kulya tunywe naye eno tetubiraba ebisinga ebikwatagana ku kulya byali nnyo
muyenga naye ate eno wakyaliyo obunafu bungi nnyo nyene ddala ku ngeri ebintu gye byategekeddwamu kubanga twabadde tulowooza nti kyali muyenga abantu bajja kulaba ebigenda maaso ku mukungubagira vigiru yabadde eno wansi mu maka ge gazimba naye nga tulowooza nti nga bwe kyali muyenga ajja kubeerayo screens ez'enjawulo abakungubazi abatono nnyo ababaddeyo bagende maaso n'okugoberera ebyabaddeyo ebyo tetwabirabye sound system gye tulowooza nti yandibadde esaasaanira ekifo kyonna eyo yo tetwagirabye kwegamba bikyali bingi abantu bajja kutematema budget eyo ate batandika okuba gavumenti okwesetinga ebulayo olunaku lumu lwokka okutereeza ekintu otherwise ekiro ewajjako Oulanya wakwata enzikiza newabeeranga kwegamba aliyo bamugeyeena simanyi bwe nyenza kirowoozaako naye nga okutwaliza wamu wano eggulu we tuli olaba nti emirimu gitambula bulungi ndi wano ku bagiyita Acholi Road gyoyinza okuyita Main Street olaba nga abantu abakedde dda okukola eno gye tuli eggulu tekiringa ate bwe kiri eri omoro bw'otuuka mu katawuni kubanga tekalina bukagerageranya na wano naye bo baaganidde ddala okukola wiikisi 3 tebakola eggulo nalabye nga bakuba abantu kibooko nalabye nga baggaza abantu amaduuka bannayuganda abeeyiiya abavudde e Kampala nga bwe mubamanyi abaleeta ebifaananyi by'omugenzi abaleeta obwo obuntu obwo bwe bateeka ku masaati abaleeta calendars eziriko omugenzi ne famire n'abantu be abo bwe mumanyi abajja okutunda ebintu ebyenjawulo mu Omoro babaganyeeyo era olunaku olw'eggulo abamu ku babadde bazze babawambyeko ebintu byabwe okutuuka LC5 chairman lwe yainterveninze abasobodde ne baddizibwako bye baddiziddwa abamu bu t-shirt babo babbyeko babo batutteko effujjo lyabadde lingi awo mu katawuni nga tebakkiriza muntu yenna kuggulawo dduuka lyekola era amaduuka mu Omoro gasiiba maggale okuggyako omukyalo omu atunda emmere oba abantu nga babiri be babadde baguddewo mu kabuga konna ak'Omoro bagamba nti bakungubaga tebagala muntu yenna kuvaayo kukola yembeera ekyali mu Omoro nga bagamba nti bo mukungubaga ebyo abakola community service bye byokka bakola era effujjo twalirabye nga ly'amaanyi kwabo abazze okukola n'olwekyo bannayuganda ye Kampala balowooza nti mugenda kujja eno mutunde eniimu mutunde embizi mutunde biki ebyo bye mutunda ku mikolo nga gye gibeera eyo mu Buganda eno mu Acholi temujja kikola bagenda kuba embizi yammwe bajja gitwala ebintu bye mugenda okuleeta bajja bitwala tebakkiriza abantu kukola nga empologoma ya Omoro efudde balina kukungubaga paka ng'okuziika kuwedde ekyo kitwalabyeyo so temwetantala mbabuliirawo temwetantala kugamba nti mugenda kujja n'emmaali yammwe amugireete eno otherwise bajja kugibajjako kubanga bakambwe nnyo ate baagala muntu yenna avaayo okulabika nti alina kyakola bonna bali mukungubaga bukungubazi bakeera kwera nguudo n'ebifaananako bwe bityo naye nga bwe kutegeezeza eneggulu gye tuli okutwalizaamu embeera ekedde nzikakkamu nga bw'ogiraba abeeno bali ku byabwe n'abeeri bali ku byabwe motoka muziraba zitambula bulungi bodaboda n'ebirala bizinensi zonna zikola bulungi nnyo tewali mbeera yonna gy'oyinza kugamba nti abeeno ate bakifiirinze nnyo ekya Jacob Oulanya okufa ndowooza kyava ku kiri ekyokutemako Omoro kugitema ku aggulu nga kyali ndowooza kyaleetawokko obukuubagano ebirala simanyi naye nga embeera yanjawulo nnyo bannaffe abawangalira mu kibuga eky'eggulu era ekirala kye nalabyewo nti abakungubazi bazze bangi nnyo batandise okujja mu bungi we twatukidde eno ng'ebifo ebisinga ebisulwamu byo bijjudde kubanga Omoro yo bitono nnyo nyini ddala newe twatukidde eno nga ebifo ebisinga bitandise okujjula ate n'ekirala kyendabye abannaffe abajja eno okuyiiya abakola ssente abaweereza abantu kati nga mikwano gyange eja New Comrades Restaurant wano ku luguudo luno olugenda e Kampala okulina na Shell petrol station mujjukira oli bwe najja wano nayogerako ko nabo basabira kanani balokole abaana bannayuganda bajja eno okukola ssente balina restaurant awo olaba nti batandise okubojjerera kasente nti abantu abasuze muno bakeera kulya ku mmere eyo ekyenkya n'emmere endala gye bafumba mbatumiddeko nnyo aba New Comrades Restaurant eya mutwagala nnyo naffe tubaagala era eno mulinga bajulizi baffe naye nga ekiri eno kyekyo olaba nti nabo batandise okuwa obujulizi nti abantu abasuze muno ate batandise okulabika nti bajja era mbatumiddeko nnyo nyini ddala abakozi bonna mu kitundu ekyo ekya New Comrades omuli Anna ne banne mbatumidde nnyo Segirinya wetegese dda oli ku luguudo olumu mu kibuga eky'eggulu naye nga sinakuwa muzindaalo njagala obategeeza nti ku toto ya wano eggulu we tuli toto eri ku Acholi Road amafuta aga petrol bagatunda 15,209 ate aga diesel bagatunda 15,000 petro agula 15,209 wamala amafuta gakyali waggulu ne ttiimu ate diesel ndaba agula 15,000 ate ku Shell ninanye
petro agula 1523 ate diesel agula 1467 ye bei y'amafuta eri erudde eno abadde balowooza nti gaali gakka nedda eggulu okufaananako ne bwe kiri ewalala nago gakyali ku bbeeyi naye mu kiseera kino munzikirize ngenda kubanga negatta ku Grace Segirinya tutambudde naye ekiseera kino kyonna ekyobuweereza alina waali mu ggulu wano wetuli Grace Segirinya egyoli embeera eryetya byewalabye ekiro n'olunaku olw'eggulo n'ennaku eziddiridde bannayuganda bye beetaaga okumanya ku programu Omusunsuzi era nze kankuwa omuzindaalo ate naawe otandikiraawo.